Kabuzi yemu ku styles abantu ze basinga okunyumirwa si musajja si mukazi. Lwaki omukazi muwa omwaganyo okubeera nga asobola okufiiringa omukira gw'omusajja bulungi, ate era muwa omwaganyo okubeera nga asobola okubeera nga bamuzina mu bisenge by'emmana bulungi nnyo n'abeera nga awulira bulungi omukira nga gumuli munda. Ate omusajja emuwa omwaganyo okuba nga asobola okuyingira mu kipimo kyonna ky'aba ayagadde oba like any depth gy'aba ayagala okugendako. Kyova olaba abantu bagyagala nnyo, si mukazi si musajja, naye ate waliwo abantu nga bakyalo of course basajja nga tebaagala kabuzi. Nfunye ekibuuzo kino emirundi mingi, singa lwaki mukyala wange bw'omugamba tukole kabuzi agaana, what could be the problem? Ekisookera ddala lwaki omukyala yandibadde tayagala kabuzi oba yandibadde agaana kabuzi. Nabagamba abaami abamu mulina emikira eminene, ng'oluusi si na munene nti gukanga, ng'osobola okuba olina inchi zo6, which is very okay, tekanga inchi 6 tekanga, but ng'obuzi bwate bw'oyina bwakubeera nti inchi 6 eyo ogiyina ku mukazi omukyamu. Omukazi gw'oyina ayina inchi 4 temanayi mu buwanvu eri inchi 4 ng'ayimye, kati gwe ng'oyina inchi 6, kati nga buli bw'omuteeka mu kabuzi tomanyi nti omulumya oteekayo buteesi. Abamu omukyala ne bwakugamba nti munnange buli bw'oguteekayo n'oguggwesaayo mpulira obulumi temukyusaamu. Obulaba omukazi agamba owange sigenda kufiira miguwa n'akwenenya like buli bw'omugambako tugire kabuzi ng'agamba buli bw'omukyusa omuteeka mu kabuzi ng'agaana, kubanga ekisooka bimuluma. Ate ne bwakugamba gwe tosobola kukyusa ekyokubanga olina omukira omuwanvu ku mmana y'omukyalawo tekikugaana kubanga omuzina kabuzi, bati ogimuzinnya otya. Buli bw'omuteekayo mukira ng'ogusonseka guggwerezaayo, kubanga nomale kyekyo ekintu abasajja kye basinga okwagala ku kabuzi, tiasobola okugusonsekayo gwonna n'awulira nga gwonna bagubuutikidde oba nga gwonna bagumize, nga gwonna awulira gwonna nga gutambula munda eyo kyekisinga okubaagaza kabuzi. Buli bwogezaako kimukola akulaga nti nnumwa, akulaga nti I'm not comfortable in this. Sorry. Naye gw'osigala ogenda bugenzi mu maaso ng'okikola ne bwakugamba nti takyagala. Kati abakyala abamu kyasinga okukola oba kyasalawo okubeera ng'akola kwe kubeera nga akumma kabuzi, nga buli bw'ogimuteekamu ng'agamba saagala, buli bw'ogimuteekamu ng'agamba saagala, naye nga gwe embeera eno gwe wagireetawo. Then ne wabeerawo abamu ng'ate mmwe muli banene, omusajja ng'oli munene, nabagamba omukira omunene waliwo styles ze mulina okukozesa okubeera ng'ozina emmana. Ne mbagamba omukyala alina omusajja alina omukira omuwanvu, naawe olina styles olina okukozesa ng'ozina emmana. Waliwo ze mutalina kukozesa nga ne w'oba ogyagala ogyenenya, kubanga munno oba ogenda kumuleetera obulumi nti instead of okunyumirwa bigenda muluma bulumi. Abalala mbateeka mu kabuzi omukira gwo munene n'otandika ogusonseka, kati wano ku mumwa gwa nabunyaawo wonna n'obuluzi nga oba n'oleetawo otubwabwawa. Bannange mwana muwala ogenda omuvaamu agenda okugenda emmanjumbu afuka ng'obulumi bumutta, ng'omusulo waguyita awulira gulinga oguyita mu mabwa. Goloboza omukyalo oyo asobola okuddamu n'akuwa kabuzi nti yiyo. Of course agenda gikuma buli bw'onagyagala nga yeebuzabuza oba ng'agamba nedda kubanga bimuluma. Naye ate ekyokuba n'omukira omunene tekitegeeza nti tosobola kuzina kabuzi, nedda. Osobola okuzina omuntu kabuzi, naye waliwo engeri gye mulina okugikolamu. Kabuzi eri modified mu ngeri ez'enjawulo oba erina ebika eby'enjawulo engeri gye bagizinamu, nti buli muntu alina engeri gy'agikwasaganyamu oba kitwala ebintu. Tuyina mozi nga 8 eza kabuzi. Akati tunula kwezo leero nabo banafuna akadde akasomesa engeri gye bakola mu kabuzi mu ngeri ez'enjawulo. Kati gw'ogenda n'okukyuzinga modi etali yiyo n'oyagala omukyala simanya kwata ebigere bicrossinge, simanya giramu bw'oti beera nga akutama naye tokutama nnyo, n'omuyingira nga already afunze like yeefunzizaamu ate nga n'ekirala ye kennyini mufunda munda. Kati n'omusonseko omukirama n'aguulira mu kawompo, agwo guba guluma. Era omukazi bw'omuzina mu style eyo oba bw'omuzina bw'otyo yeetamwa mangu ne kabuzi n'abeera nga takyajagalira ddala naye nga bulumi. Sometimes we tuba twezina twetagamu sometimes a little bit of campaign akalinza okwegatta n'obuwoomi n'owulira nga wow kyekola, but not that too much pain.
esobola okuleetera omuntu okwesika abantu abamu n'okaaba bakaaba amaziga ng'obulumi bumuyitiriddeko naye ate n'ekizibu omuntu ne bwakkaabira ng'osigala munnange opampinga nti abasajja abamu sibategeera ngeri gye mukwasaganyamu bintu byammwe omuntu agamba gundi onzita saamulekera awo saamu ng'awulira saamu ng'akoona bukoonya alinga agamba nze kansooke nzigusa ensonga zange ebyo nzita nja biraba edda munnange olina okubeera ng'omanyi ti omuntu bw'agamba nti leka oleka opowa ota tolemezaamu tomufiirako kijja kuyambako okuba nga at least omuntu asigala nti akubwa bw'oba oyagadde kasitayiro ako oba kasitayiro konna ng'okamusabye ajja kkakuwanga teyeesise namu oba kimanyi nti weŋŋambira nti kati nnumwa bambi omwami wange aleka oba bambi omwami wange akola ki ampuliriza naye ofiira ku munno besimanyi abagamba nti nemma naye batyo bagizina naye yenna yabibagamba abalimba ate ekizibu kyennina nti abantu abamu mulaba nnyo kinaakukka ate mwalema okwawula kinaakukka ku byaddala mumulowooza kinaakukka byaddala kinaakukka nabagamba firimu si byaddala katolinza kukwata biri ate no ng'ovudde nekyokuba nti firimu bongeramu effects nti basobola okugamba kati awo tufuule nti naye adamu zina speed ne baddusa ne technology nga si mu kyaddala si bwekyo kyabadde babi editinga kati gwewoobiraba n'olowooza nti byaddala bwekyo ogenda okutambuza ensonga ziz'ekisenge munnange munno ogenda kuba omukosa oba munno ogenda kuba omulumya oba munno ogenda kumuleetera okwetamwa ensonga za kabuzi oba ensonga z'ekisenge ng'omukazi buli bwayingira kuba waliwo abasajja nga tasobola kubeerawo nga takuzinye kabuzi nga bolaba walibeerawo abakyala abasajja abakazi nga ye ebibye biggwera mu ki biggwera ku kakyabali kati waliwo n'abakyala nga ne waaba ayagala kutuuka ku ntikko olina kumuzina kabuzi naye nga kabuzi bw'ogimuzina ate omulumya omuleetera bulumi kati n'atuuka nga n'ebintu by'ekisenge takyabinyumirwa kiseera egyasinga okwagala takyasobola ginyumirwa kubanga lwakubanga gw'omuzina bibyo oba omuzina kifiiriza kugamba omuleetera okubeera nga tawulira bulungi omuleetera okubeera nga alinganga ekitaggo oba ŋŋambe naye nga byebyo byaleero kansubire mu bulungi era tujja kubeerayo ne live ku ssaawa nga 8 ez'Uganda insha Allah emisana ku makya tetusobodde kubeera ne live kubanga jjo bannange nnakuulire naye kansubire muli bulungi yonna gye muli tujja sinkana ku live yaffe eyaleero tugenda kuba tusoma misomo gya kwepimpi ne temufaayo tugenda kuba twogera ku style za kuzina managa omulama gwe tugenda okutambulirako leero emisana insha Allah mukama bankumire abanjagalire ate abampeera ebirungi abasubscribing mbaagala nnyo abaliking mwebala abacommenti mwe abasinga ate gwa sharing okola kyattendo bambi nsaba Allah kumpeera ekyosinga okwagala kunsasulira museera kuba siina kye nsobola kukusasula mubeere bulungi temujjanga okwo mweraba nga sineerabira bannange tulina application yaffe bagiyita Senga Face 256 eri ku Play Store osobola ogidownloadinga kubanga nayo tuteekayo emisomo gyaffe ne TikTok account yaffe bagiyita Senga Face 256 osobola okumpa kafolo mubeere bulungi mweraba Yeah.